somoozebwa nnyo TV eyo ng'ennyanise. In fact ekyo kyekintu kyokka nze nali simala ganyenyezebwa era n'okusoomoozebwa kyekintu kyensinga okwetaaga kuba nkijjamu okuyiga kungi naye ekya something hits a certain sport ngensi bamaze okunnyanika ne bannyambaza ekintu kye sisobola kweyambula nga ne bwonnyonnyolaane ekyo ne bwe nkinnyonnyola kati there is no way I can make someone understand nti nina ekintu kye nnyayambazibwa kye bali mu kundabiramu wabula nakirekera Katonda okitegeera naye kimpisizza mu kusoomoozebwa kungi nnyo nakati era ndiwo lwa Katonda kinnuma so singa nali nakikola nalibadde nze neyimbamu omuguwa nenetta w'ekintu ekyo kyali kinene naye olw'okuba nti saatuuka yadde okunywa obutwa yadde okweteekamu omuguwa yadde okuluzinga weight because by then nali ndi mukazi munene naye kwegamba nga ndi mu kunoonya nyinza nti okweyambula ekintu kino kye bannyambaza oba okitegeera naye omuntu aba yakikola nga tonaba nabiteekayo nga ye yatadde mudde omuguwa kuba kyali kinene naye I was framed and I was coerced oba okitegeera okuba nti ebintu ebyo byonna bihappeninga naye ekyo nakirekera Katonda kyankosa nze nakati kintawaanya mu bwongo naye simanyi siina kyakukola Katonda yekka yali mu kunnyamba okulaba nti mpita mu mbeera yes nawulira sijja kwogera nga nkakasa naye nawulira ku abo bennyini be yali nabo omu yambuulira story yonna nga bwe kyali omusajja baamuferere South Africa baamubba ssente empitirivu ebintu ebisinga byonna bye nali mmanyi nze nga Magi yayina byonna n'abitunda ssente ne bazibbirewa e South Africa baamufera musimawo okole TV musimawo okole ki zonna ssente zonna biliyoni oba ziri meka oba ziri like 4 billion zonna ne bazikuba ne bazitwala ebintu byebikalu bye yalina wano nze mukwano gwe yali naye eri yaŋŋamba bye yatunda ebiri wano agenda atandike obuweereza eri ebisinga ebiri wano n'abitunda byonna n'agenda ssente zonna ne bazibba ebyawano bye yatunda nziremu fresh atubu mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegeseko nate onaku olwaleero tuze okubanga tuwayamu ne mukyala Magi Kayima abasinga gwe mumanyi nga Nabbi omukazi tugenda kubanga tuwayamu naye nkimanyi nti bangi mwagala okumanya obulamu bwe yaani kyenvuddewe yaliwa okutwaliza wamu kababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo nsanyusa okulaba Magi kale sebo bannayuganda babuuzeeko ya batulaba mwenna mbalamusiza nze Magi Kayima Nabbi omukazi mukama yebale bakuumirayo nga mukyali balamu yes weewaawo nkimanyi nti Magi bangi abakulaba era bangi abagamba nti waba inspiring naye nkimanyi nti era bangi tebakumanyi okutwaliza wamu Magi Kayima yani Magi Kayima amanya ge amatuufu ye Nakayima Margaret era ge gamanya ge bampanga banzadde lwakuba mu ssomero ne bankazaako eri erya Kayima ne bali kutulamu ne bankazaako erya Kayima naye nga nze ndi mwana nzaalwa yammwe Munnayuganda nzaalibwa mwami n'omukyala Kasozi era nga okasubi ku Masiro nokkirirako katono wali amaka gaffe we banzaalidde era wenkulidde n'ensoma buli kimu wenkikoledde yes. Okay. Okusoma okwo kuli kutya okutwaliza wamu Munnayuganda bwe yandyagadde okubanga amanya Magi Kayima okusoma kwange nasoma ne ntula P7 Kitara Junior School ne ntula Senior 4 Mengo Senior School ne ntula Senior 6 Caltech Academy ne ngende Makerero kola tourism nali nakagitambuzaako semester 2 ne sijagala ne nkola diploma mu theology ne ngenda nesoma amateeka ku LDC era nagasoma omwaka mulamba yes. So wetwogerera Magi Kayima mwana mateeka amateeka nga tegeerera ddala wadde saagamaliriza naye nga ngategeera kikuleetera okubanga wagasomako omwaka nagasomako omwaka gumu lwa mirimu kuba biseera ebyo nali nyitandisa okwatiikirira ndi walinnya nnyo ne ngasoma era nga bantawaanya nnyo okw LDC nefuna okugenda e South Africa nga ministry waliwo gye batandise so nesisobola gamaliriza nengenda ntaase ministry
Okay, omanyi bw'ogamba nti amanya g'amatuufu geego ng'oyogedde bannayuganda bangi bamanyi amannya malala era y'ensonga lwaki owulira bw'oyogera Nabbi omukazi kibagira mangu okusinga Magi Kayima okutwaliza wamu. Nabbi omukazi ddyo lijja litya mu bulamu bwo? Erya Nabbi omukazi lijja waliwo ekirabo omugenzi yiga kye yanzuulamu ng'alaba ndimu ekirabo ekisabira abantu biki kati n'akozesa talent gye nayina ya music n'akuba oluyimba netuwandiika oluyimba kuba naliwo ne ntandika okuyimba ku bizibu by'abantu nga ye already alabye gye kintwala ng'ayagala nfuulire ddala Nabbi ow'abantu aliowa emyoyo. So kati mu kuyimba oluyimba olwo ne lukwata nnyo Uganda, mwaluwulira era mwalwagala era lubasumuludde nnyo. Erinnya kwe kukalira ddala kubeera oluyimba ye Nabbi omukazi n'erinnya ne likalira ddala nti Nabbi omukazi. Okay. So erinnya Nabbi omukazi livaawo. Oyogedde obulamu bwo siwuliddeemu oba nina omwana oba nina omwami naye mpulidde oyogeddemu obulamu bwawo katono okutwaliza wamu. Famire, tudde ku famire ya Nabbi omukazi yeriwa, muli bameka, abaana muli bameka okutwaliza wamu? Bannayuganda bakimanyi. Famire yange twazaalibwa abaana 9, omu yafa, nze ndi wa kutaano. Nze muwala omukulu ku maama wange, taata wange tuli bangi abalala sisobola babala kati naye nga nze right now sideetinga, sirina musajja naye nga ndina emikwano mingi nnyo egy'abasajja era nsobola okubeera ne mukwano gwa buli muntu yenna era sirina mwana yenna naye nga obulamu bwendi nsuubira nzikiriza Katonda bw'anaabakkiriza byonna nja kubituukako kuba nze gwe nabikwasa. Sirina mwana, sirina musajja right now. Omanyi omuntu akulaba oyo bw'awulira ng'oyogera bw'otyo enfaananayo n'ogamba nti sirina mwana, sideetinga, oli ayinza okwebuuza n'ano Nabbi alimba. Ayinza ogamba olimba. Nze sisobola kulimba kuba tebagenda kumpa awaadi oba tebagenda kunsasula ssente. Njogera amazima oyo yennyini alowooza nti bba wange aveeyo. Sirina. I'm alone, I'm single, ate nga sikiwakanyiza Katonda. Nze tonoonya? No, sigamba nti I'm searching. Like I'm there whatever comes, Katonda nze gwe ntunuulidde kyonna ky'onooneetera kyananteekerateekera sikaka mbeera someone is dating, someone is getting married nange mpaapaale. Nze nvuga ebintu byange Katonda nga yakola ki nga yakulembedde. Yes. So okutwaliza wamu Nabbi omukazi waali ali single, not searching, Katonda yamanyi ebinaddirira okutwaliza wamu. Weewaawo omanyi bingi bannayuganda bye bamanyi ku Nabbi omukazi okutwaliza wamu. Mu bulamu bwo otuuka otya okubanga oyingira ekya music? Kuba munnayuganda yandiyagadde okumanya kuba ogambye okusoma kwakoma ng'oli ku LDC n'ogenda South Africa nga waliwo ministry etandise. Simanyi ministry yali yaki, manyi ffe bwe twogera eno gye tuli ffe bw'oyogera ministry ngamba ministry ya finance, ministry ya education, ministry yaki, naye awo enjagala ogenda ministry kyeyo then oyingira otya music industry? Okay, ministry gye twali tutandise South Africa yali ya church, then nga mulimu ne youth programs kuba nze muntu ayagala nnyo kola organizations bwe zityo. So kaakati twagitandika ate nga emikono nga tetulina bulungi asobola gibeeramu eri. Mukwano gwange omugenzi nga alwaliddeyo, so nga nina okudduka ngende nkole kinze nkibeeremu nga bwe yali yankola ki yantendeka. So kati n'ekirala music nze ngenda omuyingiramu ono ow'okunjatiikiriza kuba nze natandika okuyimba dda by'omu ssomero byonna biki, naye kati okukuba oluyimba ng'olwa Nabbi omukazi ndufulumya mu 2008. Ndufulumya era nga ndina oyo mukwano gwange omugenzi yiga bwe twaluyiya naye nga nasookera mu revival as a worship team nga mwentandika nga nkuba gita yange. Nze ndi mukubi wa rhythm gita, ndi mukubi wa bass gita. Eyo talent gye yagirabira netufuuka ba mukwano ne tutandika okumpozinga ng'ennyimba ffenna n'atandika okupromotinga music. So ogwo gwe mwaka mwe twafulumizaamu music.
So awo oyingirira music okutwaliza wamu. Okay, njagala twogere ku revival band eyo kubanga yemu kwezo ezayogerwako ennyo ng'etandise naye ate gye yabulira nayo tetwamanyayo. Kinkola bulungi nti wetwogerera nakulaba wano mu kukufa k'omugenzi ng'ogamba nti egenda kuzuukuka era mugenda kukuba emiziki. Revival band eno etambula etya obulamu bwayo okutwaliza wamu, baani abagirimu era yasobola kukolawo ki? Revival band eno etandikira ku Nabbi omukazi, oluyimba lumaze okukuba lukutte, nze bya music sibitegeera. Eyali mukwano gwange omugenzi agamba bamuteekamu ekirowoozo bandi okutandika egenda etandike n'okukola ssente. So kati batugatta wamu tufuna abayimbi abalala bawuma lumwanje balina BUD production, netujja netugigatta wamu nefuuka revival band ne BUD production. Bandi netandikira ddala kwolwo oluyimba lwa Nabbi omukazi, era music netutandika okukolera ddala music n'ennyimba n'abo bawuma lumwanje ebikintu nekitandika okukwatira ddala nga kikola ki. So kati revival band eno ekirowoozo ky'okugizaawo nkifuna olw'ensonga nti ne mu kubula awo mu kuvaawo still nakiinamu omukono olw'ensonga nti twalina management etaali nnungi bwe namala okubeekenneenya abaana nga si basanyufu. Music nga nze kennyini lead singer oba agikulira ndaba sifunamu bulungi nga enzitira emirimu gyange emirala ate nga sisobola kuvaawo nga nze gwe baateekawo nga feesi waayo neŋŋamba nenkoowa nembisuulawo. Kati bwe nabisuulawo byonna ne bikola ki? Ne bifa. So naye nga kyali kirooto kya mugenzi kuba ayagala nnyo music era kyali kirooto kyera ne bwe naddamu omusisinkana ebiseera ebyo nga tannafa. Yanga amagi wankola bubi kuba bwe wagenda ne music moralo n'ezigwamu. So kati bwe najjukira ekigambo ekyo ng'afudde neŋŋamba okumusanyusa kuba kino ekintu revival band yagikola lwakubeera magi kanjizeewo tuddemu tukole tumanye ensobi zaffe byonna byonna ebyalema tusobola obigolola ku mulundi guno abaana ne tubeera nga tuli happy ne tulya ku music kitegeera. So okuba nti ebadde yasirika kyava kuba nti wagenda okulaba nga tolina nnyo kyofunamu ng'ate gwe yali omuntu omukulu noga nti kansooke ngifiiseemu. Tugambe nti kyekyali ekyo kituufu ekyennyini kyekyo nze nali sifunamu ng'ate buli batimba ennaku ebyo nze saamanyiira nnyo kuntwala eyo mu byalo onkubise onsuze eno onsuze wali ndye bubi life nali ngikooye saagimanyiira obulamu bwange nga nina emirimu mingi egy'okukola nina ministry nina okugenda okulinnya ennyonyi ntambule eŋŋende eno naye byonna byesiba olw'okuba baatimba ennaku tezinnaggwaayo nkimanyi sijja kufunayo ssente. Nze obulamu bwange nempulira nga binnemeredde nembivaamu. Olwo bano banno be mwali nabo bo balekawa kubanga mwalimu abawerako abaali bayimba gwe bw'okivaamu obaleka otya? Baate gwe wali omuntu omukulu. Kyannuma kubeera nabawooninga kubeera ebiseera ebyo nga naatera ovaamu twakuba oluyimba ne Buchaman naye lwano twalukola mu wakati mu kwewaliriza ne mugamba Buchaman olaba mwalisaza amagezi revival band eno ne mugyefuga kuba nze seerabawo okitegeera. So nali nzija mbawooninga like a year before mbaga njagala kuwummuza wansi sifunamu naye nina okubeerangayo buli gye munyambe munsonyiwe mugende mu maaso. Naye bambi nga baate banjagala nnyo mbeerewo naye natuuka ekiseera nga kasita nabannyonnyola Buchaman mugambye afudde gwanayimba naye oba oluyimba olwo biki ekintu bakitwale mu maaso. Naye bwe nakisuulawo abaana bonna ne baggwamu amaanyi nabo ne bakivaamu. So wetwogerera kati future ya revival band ogirabawa kuba bw'ogamba nti kati mwagala muddemu nkimanyi nti bangi bagivaamu buli omu ali wuwe. Abamu mbalaba bali eyo ensi yabakubakuba dda abamu mbalaba baafuuka oba basamize mpulira bye boogera bagamba nti kati bo masabo bajjajja be balina okubanga bakola. So oli ayinza okwebuuza n'agamba nti ddala future ya revival band eriwa? Future nze kyemmanyi bwe nakwatagana n'abaana abo nga tufiiriddwa omugenzi yiga
waliwo connection ey'amaanyi kuba baali bammanyi nali mbaluddemu ne baŋŋamba olaba Nabbi badde tusaba oddemu otukuŋŋaanye gwe wali otutegeera tuddemu tukole tuli wiringi twali tukola oluyimba lwa tribute eya omugenzi so ne tukola n'oluyimba olwo ne lunyuma nnyo ne baŋŋamba Nabbi tukwegayiridde tukumeekume tujja kukola ne mbagamba are you serious ne baŋŋamba ye so abaana bonna baakuŋŋaana ku olwo ne kinsanyusa nnyo ne mbabuuza bonna ne baŋŋamba bali wiringi nabo boogamba abusima bakati badda mu kusamira nze mbategeera nze I know what I can do kuba nze natendekebwa omuntu omutuufu omugezi so era bwe nga nazzeemu nze future yayo njiraba ensobi ze twakola luli zonna nzimanyi kuba ekintu nze nakirimu wakati so ze nsobola okutereeza bandi neeyimirirawo paka so nteekateeka ki sofa ze tuyinza okwogerako eziriwo okusobola okulaba nga muzuukusa revival band? Tuli mu nteekateeka era tuli mu meetings here and there olw'abantu abasuubira okunnyambako mu kukifandinga kwa kisobola bwomu nze nsobola mu kugaidinga na wano na wali kati tubale tulina meetings tuli mu kumaliriza n'abamu ku bagagga abagala okuteekamu era ngenda kuba mbategeeza nga tumaliriza ne leero nina meeting esembayo naye nga abaana bonna bali ready tugenda kuddamu tukole practice president waffe bw'anaaba atadde ebivvulu tubeere nga tubategeeza kuba tulina okukironkinga nga kizzeemu ne music already gwe tulina mu studio okulaba nga afuluma. So far bwe tuba twogera ku revival band mulinga bameka abayinza okubeera mu kati abakyaliwo abali willing okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba emiziki nga bwe kyali? Ya ndaba Magi Kayima Nabbi omukazi, ndaba Bena Namisinga, ndaba Umaro Mwanje, ndaba Hassan Nduga, ndaba Damari Kirabo, ndaba Eric Mugwanya, ndaba oh god bana banji yeah yes banji yeah bonna bali willing okuddamu okwatira wamu. Yes sir. Weewaawo. Katono nnyo era njagala tuveekaawo ku nsonga ya revival band. Tuddeko ate ku nsonga ku bulamu bwo ne omugenzi Pastor Yiga. Kitalo nnyo twaliza wamu yadde si kye natandikidde kumanyi saagala nnyo kutandikira ku nnaku oba mu nnaku okutwaliza wamu. Yala twogere ku bulamu bwo ne Pastor Yiga. Obulamu bwange ne Pastor Yiga twasisinkana 28 tubeera ba mukwano music yatugatta ng'ayagala nnyo music era yafa ayagala nnyo music kyatuconnectinga nnyo kuba nange njagala nnyo music akuba nnyo instrument nga gita nange nkuba nnyo gita so buli lwe twaconnectinganga buli lwe twatuulanga ffenna nga tuyiiya music mwe yava oyo gwe mwawulira yenna owa revival band n'owa Magi Kayima music yatandikiraawo ekirabo ky'okubeera Nabbi n'okusumba abantu ne kiva mu connection yaffe ne tupartneringa mu bintu bingi ne tukola ebintu bingi bye mwalaba ne tukola essomero ne tukola TV ministry y'akawala ne mugiwulira nga kikutteyo kyamaanyi so kati connection yaffe already yajja nga Katonda yakitaddewo ne tukola ebintu ebyo byonna mu ggwanga era neebaza Katonda nti twasinkana wadde nga twafuna obuzibu wano na wali era ebyo tebibulamu ng'abantu namala n'enkikkiriza n'enkitegeera bibaawo mu bantu abaludde nga muli ba mukwano naye nga neebaza Katonda olw'enkolagana gye twali naye. Olyanza ogamba nti omala bbanga ki n'omugenzi ono okutwaliza wamu kubanga nalaba oyogera ebigambo bingi nga kiraga nti mwalwawo nga muli mwenna era bingi bwemba mpuliriza bulungi obirinamu stake okutwaliza wamu. Kyesimanyi oba oluvannyuma lw'okufa kwe ate olina stake yonna mu bintu by'omugenzi Yiga. Namala naye ebbanga lya myaka nabala 8 emyaka 8 nga tuli ffenna tukola nga mukolagana business wise life wise byonna tukolagana era ebintu ebisinga obungi bye neekakasa bye twakola from scratch ng'essomero nga TV n'ebirala ebyebbali abantu bye batamanyi eriyo businesses ze tutamanyi. Yes bitwakola naye nga okugamba nti okuba nga mbirinamu stake twayogera nga tannaba kufa
era nina enteekateeka ze ŋŋenda okuba nga nnyingizaawo ku nsonga ezimu ku bintu ebyo okulaba nga tubitereeza. Weewaawo atrabo mulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu tuli n'omukyala Nabbi omukazi abasinga ly'erinnya eryo lye mumanyi naye nga ye Makayima akubuulidde amannya ge amatuufu okutwaliza wamu. Omanyi Nabbi lino bw'oyogera Nabbi omukazi nalaba ebiseera ebyo shows zaalinga nnyingi ku TV okwo nga lwe banaakyaza Nabbi omukazi abantu bonna balindirira naye nga ki ekirindiriza obugere obwo baayogera bingi ku bigere bya Nabbi nti tolina bigere batugamba nga olina byaki bya mbuzi bya mbwa bya nte obugere bwe walina nga bwe batugamba. Ekintu kino kivaawa kaali kakodyo kaali kakolomooni kusobola kulaba nga Nabbi atumbukirako oba kiki ddala ekyali awo? Gwasooka kubanga musango olw'okuba nali nine waliwo yali asasudde ebivulu bye ng'abisasudde wala nnyo eyo ku myalo nze siyimba eyo. So najja nga neesibako tumusasulemu wakiri bikisho nga ye ayagala nnyimbe ku show ze nesobola bituukiriza n'atandika okunfibeteninga nondoola ku buli show gye mbanda ze ngamba bannaayo naye netutandika okuwanyisiganya ebigambo awo nga bomanyi abantu nga mufunye obutakkaanya ne mugamba ebigambo byange kuba nze nali ndagula ebintu byange ate oluusi gabikwatayo gana nonneeze tompita wa muzannyo nze nsobola okulumba mu kirooto niwe mbanga nze nkubanja nsobola okugaa nze nja kukubanjiza mu kirooto tompita wa muzannyo. So kati mu kwogera ebintu byange muna eri abantu abamu n'abitwala siriyasi agenze ku CPS anziguddeko omusango abyogedde abigambye abasirikale bampitago CPS nzangayo fayiro omusajja annyonnyodde buli kimu nga bwe namutiisatiisa omufuukira busimamba biki mu birooto byonna ne bamuwa amagezi ekintu n'akiwaawaaza. Kati mu kukiwaawaaza omugenzi n'agamba tukyongeremu kati ye n'akikola n'akyongeramu ne kiwaawala nga bwe mwakiwulira. Naye nga si kye kyali kituufu? No, simanyi kuba nze nabyogera nga bwe nakugamba ojja kundaba nze nga nkola bwenti ojja kundaba sooli bwe yeebaka nga kyalowooza asobola okiraba okitegeera era sobola kiwakanya mbu si kituufu kuba situuka mu birooto baabwe beŋŋambye. Omuntu osobola okwefuula kyonna ng'oyogedde bwogezi nga ojja kundaba mu kirooto nga nkola bwenti ojja kundaba nze nga nkola bwenti. It happens. Abantu baffe bangi n'essaawa eno wetwogerera tebakakasanga oba Nabbi omukazi alina ebigere ebituufu oba nedda. Simanyi ekyo bw'oyinza ku provinga bannayuganda oba ddala obirina ebituufu oba nedda. Ekyo nakivaako kuba nagezaako n'okugyamu engato ne bagamba kati asazeewo abifuule bibeere eby'omuntu. Yes, nina shemu gye naliuka ku Freedom City nenzigyamu engato ne bagamba wakati asazeewo kwegamba nava ku bantu buli muntu alina story ye twakirekererayo ekyo Munnayuganda saa ino tosobola mulagana omugamba nti ebigere byange bibino nakivaako balowooza nti sirina bigere nsisobola ekyo nkikoze nnyo nakivaako kati nakivaako nakita. So mu bulamu kubanga obulamu bwa Pastor Yiga bangi babwogeddeko okutwaliza wamu nga omusajja abadde omuyiiya omusajja abadde omutetenkanya ebintu bino byonna ebimwogerwako naddala mu bulungi nga tetunadda mu kusoomozebwa ate abamu kwe boogerako bituukiridde era ddala bibadde bituufu ebimwogerwako naddala mu butetenkanya mu buyiiya. Kituufu ekyo ye bwe mmanyi ye musajja abadde creative atasibadde tasobola kufa nga mwavu okitegeera. Ye musajja abadde n'ekirabo abadde alina ekintu ekyenjawulo ekimuliko ate nga alina ebirungi byakoze tukkirize kiraba ayambye abantu nga nange muntadde alina ebitone bingi byasitudde abadde creative nnyo kwegamba ekyo kyo yangabizaako okitegeera okubeera nnyo nze ndi mutetenkanya nkola kino na kino na kiri byonna nabijja ku ye. So kati bwe mpeeyingamu n'ebirungi nabyo birina kiro ze bizitowa.
ate bituufu. Kiki oyinza okumwenyumirizaamu naddala mu butetenkanya bwe tuba tutunuulira TV, bwe tuba tutunuulira essomero, bwe tuba tutunuulira church? Kiki oyinza okumwenyumirizaamu n'ogamba nti siyinza kwerabira kino omusajja atetenkanya? Siyinza kwerabira musajja ataasoma atalina wadde degree okuba nti asobola okukola companies n'ayimirizawo abantu abalina degrees and diplomas and whatever, n'abahandolinga. In fact bwe tutandikira ddala ku church, omuntu asobola okusumba ekkanisa for years nga teddiridde bantu, oyo omuntu aba alina amagezi, oyo omuntu abeera creative, ate omuntu oyo abeera alina ekirabo, oba okitegeera. Ekyo sisobola kukyerabira nga tokyazakyaza basumba balala, but bajja balaba gwe week in week out, okitegeera. Awo wensookera ne mugirako enkofiira. Ekyokubiri, n'oteekawo companies, ne tulaba TV ekwatibwa abantu abaasoma, n'olaba nga gwe ataasoma gw'osobola okugimanagi nga gwe force yaakyo, oba okitegeera, neebeerawo. Ekyo nakyo si kintu kyakuzanya. N'otulaba essomero, oba okitegeera, tulaba company, twalinawoko company gye bayita Loan Solutions nga eyamba abantu abalemereddwa okusasula loan. Naye era still obwongo bwava mu ye, oba okitegeera, nze namuyigirako ebintu bingi era ku ebyo hands down musajja mugezi nnyo, wali musajja mugezi. Oli ayinza okubuuza n'agamba nti gwe kusoomozebwa ki kw'obadde olaba mu pasita? Kubanga bangi boogedde bingi. Okufa kwe kwennyini waliwo bapasita abamu abavuddeyo ensi n'ebalumba n'okubalumba olw'ebigambo bye baayogera nga pasita Yiga afudde. Kusoomozebwa kye nnyo oba weakness ye eriwa gy'oyinza okwogerako gy'obadde olaba ggwe nti ebadde nnene? Kati nze nga Maggie, nzikiriza nti buli muntu alina side ennungi ne side embi, because we are human beings. Ate being nti kati mukwano gwange yafa, mbadde seesigama nnyo kudda wano mwogerere nga tasobola kukola ki kwerwanako, kuba singa abadde gy'ali nga mulamu n'aligambye gundi no weakness ye eri bweti ne bweti, nga nkimanyi ojja kujja weekole ki we defending. Era nange sigamba nti mu kufa nali musanyufu nnyo biki, nanyiiga olw'ebyo byonna bye yantuusaako oba bye twawansiganya ebyo ne tulwanagana ne tukola ki. Naye ng'abantu am understanding nti ebyo bihappeninga kuba tuli bantu, si malayika nange siri malayika. Ekyo kye njagala abantu bategeere. So kati essaawa ya leero nsobola okuvaayo ne ŋŋamba n'enkulembeza ebirungi kuba mukwano gwange mwagaliza mirembe gye yagenda, era mwagaliza Mukama amuwummuze mirembe, amulamuze kisa. Nja kugenda na birungi. Mu kaseera kano sijja kwogera bibi, ebibi mwalaba twalwanagana, naye essaawa eno saagala kwogera weakness ze kuba nkimanyi abantu era mwabiraba dda, okitegeera. Right now we mbyogera mba mukomerera gye yalaga. What is your take ku Pastor Senyonga ebigambo byayogera? Si yeyeka naye ne Pastor Mali alina byayogera bingi ku nsonga yogamba nti pastor abadde mufere, pastor abadde ki, ebintu ebifaanana bwe bityo. What is your take? Okay, take yange ekisookera ddala ku Pastor Senyonga. Pastor oyo simuyinaako buzibu, ye muntu gwe nali njogeddeko naye ndowooza. Ate saagala gamba nti nali musuubira ekintu ekyawukana ku kye yayogera. Nali sikisuubira kuba yes, nali nkisuubira olw'ensonga yali aludde ng'asikagana naye omuguwa, ng'aludde ng'agezaako ye ng'amulaba tatambulira mu kkubo ye lyali amusuubiramu. Naye nze nganze Maggie, ffenna tumanyi nti nno omuntu yalinamu obukosefu, yalina abantu abamu baatuusaako ebbali eyo, kitegeera. Naye siyimirira nnyo ku kujajinga kuba siri Katonda, ate siri kakiiko kalondebwa kuva mu ggulu nti nze nnina okulondawo abakyamu n'abaki. Yadde tukosebwa kuno ku nsi olw'ebintu ebitutuusibwako ne bannaffe, tulina kwesigama Katonda tugambe munnange Mukama oba wansisinkanya omuntu bw'ati n'antuusaako obulabe gundi, gwe mukulekedde munnaaye bw'ati bwankoze, oba kitegeera.
naye sigamba nti gwe wadde mubi naye nze nali nkisuubira lwakuba kyashookinga mu kufa naye ate wali omusuubidde ayogere birungi ng'emyaka gyonna azze ayogera bibi byereere ekyo nakyo ye male pasita male mukwano gwange nnyo oyo mwagala nnyo kati oyo nali sibusuubira naye kusiiga kizigo ng'emyaka gyonna aludde ng'alwanyisa ani ng'alwanyisa omuntu ng'oyo nali sisuubira anything different kati bwe yalivuddeyo n'ayogera birungi kisangulewo biri byonna byayogedde okitegeera that is I expected that from them naye nze si judginga nabirekera Katonda. Manyi pasita bwe yafa waliwo ebitandise okubanga bivaayo manyi bannamawulire bakola okunoonyereza kwabwe gyevuddeko waliwo n'akatambi akavaayo ne kalabikako ng'omukyala avuddeyo alaganga ebyali bigenda mu maaso mu church bye twayitanga ebyamagero nga bwe byali eby'obufere okutwaliza wamu ebyo naawe wali obimanyiiko nga nfanfe w'omugenzi? Singa nali mbimanyiko mwali badde mundabira mu katambi bwe katyo naye being nti nze muleeteeyo any evidence etwaliramu magi oba kitegeera nze nabeera ne pasita yiga nina ebintu ebimu bye nali ssenyigiramu oba kitegeera n'ebiseera ebisinga kuba nawuliddeko about that katambi nga bamentioninga fact n'omuwala agamba nti rehearsals bazikolera wuwo oyo omuwala waba yali andabyeko nze ndaba abagezaako okunteeka mu picture naye tebalina evidence yonna oba kitegeera nze ebintu ebyange nali super clean mukola emirimu gya Mukama oba kitegeera nze sikolagana na bintu bikwatagana bwe bityo mbusimanya banzije bakutendeke no era ekyo wabeeyo avaayo sidiringa n'ebyo sibimanyi era bw'aba yalinga abikola abinkweka nze Katonda gonna alimpeereza alaali nze sikola nko magi okakasa Katonda oyo ali waggulu nga ndaba bino byonna bwe biba byali bikolebwa Magi Kayima ye yali talina kyamanyi. In fact nze bwe nalabye akatambi omuwala n'agamba nti n'ennyumba we twagenda we twatuukira baŋŋamba nti yali ya Nabbi omukazi we twakolera rehearsals. Malema nti ennyumba ya Nabbi yali ekitegeeza ennyumba nagikozesaako nenjivaamu. Waliwo bangi era abavaayo ne boogera ku kwetondako nga omugenzi afudde. Fact abamu nga bagamba lwaki yeetondera omulambo, lwaki teyajja ne yeetonda, era oyo yeetonda bibye kubanga wagamba nze n'omugenzi twetondera eggwanga naye ne mukyaki awo nalimu naye nalaba abamu nga bagamba nti weetonde bibyo oli talina nsobi yonna gye yakola gwe wamusobya y'ensonga lwaki okomyewo leero. Lwaki ovaayo okwetondera omufu? Okinjogeredde bulungi kuba nti nze engeri gye nakikolamu abantu bakitegeera bulala. First of all njagala nkubuuza ekibuuzo wadde ekibuuzo tekyanukula kibuuzo nti lwaki nali neetonda oba okitegeera lwaki nali neetonda nakola ki namukola ki oba okitegeera nga nze mwennyini nina keesi 2 zensobola okuggula ku kanisa oba okitegeera olw'okuba nti nayanikibwa ensi yonna oba okitegeera neetonda omusajja kwega waliwo ekintu abantu kye batategeera namukola ki lwaki wali weetonda namukola ki kyensooka obabuuza namukola ki omusajja ye yasobya nze oba okitegeera twayawukana ebyaffe eby'omu nnyumba n'asalawo olutalo aluzze ebweru ensi yonna ebimanye byonna era nagamba twetondera eggwanga olw'okuba twaweebuula ffe abantu abakulu ne tutuuka okubalaga bye mwali mutalina kulaba era kye nali namusaba nga tannafa ne mugamba mbadde nsaba tukole press conference osangulewo bino byonna bye wakola bw'obanga wayimirira mu TV n'obeera presenter wa show oyagala kuzza Magi Kayima wansi bannange kati mugamba nti neetondera omufu ng'ate bye mwalaba bennyini babikola nze kwegamba entegeera y'abantu awo nze sikulimba n'ekyokuddamu kinnema like do you really people see what is happening oba kitegeera mumanyi ddala ekihappeninga oli ye yali amanyi kyobola nze ebyange mbirekera Katonda. Then lwaki wali weetonda? Nali neetonda ekintu kye twali twakola era nagamba nze n'omugenzi
tetuweetonda bye twabatuusaako kuba mwali mumanyi connection yaffe wagye yatuuka yakwata ensi yonna ne bye twakola byonna kati luno olutalo lwakosa mitima gy'abantu bangi nayagala neetonde naye nga mulamu naye n'abeera bize agenze South Africa agenze eno n'atampa time naye twali tulina kikola babiri naye bwe yafa ne ngamba nina kikola ku olwo kuba nali sivangayo gamba nti bannange we are sorry byonna bye mwalaba naye nga abantu bannange muwulirize nga muleme kubeera nga mulaba bulabi bintu nga temusobola byanalayi siina kye nalina mukola nze siina Maggie njagala twogere ku South Africa kubanga nawulira bagamba nti waliwo omukyala ndowooza era omu ku bakyala ba Pastor Yiga eyavaayo n'agamba nti muleke kusiba nti ekyatta Pastor Yiga nti kwali kumutwala mu komera naye ebyamutta byasinziira South Africa okutwaliza wamu ate nawe ogambye gye wali biki ebyali eyo ffe bye tutamanyi ebyaviirako okutwala omusajja wa Katonda nga ekiseera kikyali nayogera nze njogera bye nawulira kuba naliyo mwaka mulala naye yagendayo biseera byo nga twayawukana nno naye twali mu province zanjawulo zinabeeranga Cape Town ye bwe yagenda yateeka church Pretoria so kakati nawulira sijja kwogera nga nkakasa naye nawulira kwabo bennyini be yali nabo omu yambuulira story yonna nga bwe kyali omusajja baamuferere South Africa baamubba ssente empitirivu ebintu ebisinga byonna bye nali mmanyi nze nga Maggie yalina byonna n'abitunda ssente ne bazibbirewa e South Africa baamufera musimawo okole TV musimawo okole ki zonna ssente zonna biliyoni oba ziri meka oba ziri like 4 billion zonna ne bazikuba ne bazitwala so kati nze nga bwe nali mumanyi ekintu kyokka ekisobola okumujja mu bulamu bw'ensi eno nga azzeeyo wansi ku zero ekyo kyekintu ekisobola omukuba ekimutwalirawo era nze bwe nawulira nti kati asise omukka gwe ogw'enkomerero namanya that is the reason tekyali tekiyinza kuba kirala kubanga abala okudde eno ate nga ensi emulaba bulala olwedde ebintu bye yali yakola omanyi ekintu ekyo n'okulaga ensi bino bye yalaga ebya program gye bayimirirako n'oyo omuwala Aisha ne mulaga ensi ekintu ekyo kyakyusiza ddala obulamu bwabwe kuba abantu batandika okulaba mu ngeri endala oba kitegeera nakyo ngamba kya contributingako kubanga no kenyini n'oyimirira n'obeera presenter ku certain show no so kati ekyo nakyo kya contributinga kuba ensi yatandika okumusonga omukongoola biki bamuyise comedian bamuyise biki so ebintu ebyo ebibiri nze ngamba biteekwa okuba bya contributinga kinene nnyo so bwe tuba twogera bintu ki ebyo byeyogerako ebyali South Africa oba ebintu bye ebya wano bye twogerako omuli kyaki omuli ssomero omuli TV ebintu bye ebikalu bye yalina wano nze mukwano gwe yali naye eri yaŋŋamba bye yatunda ebiri wano agenda atandike obuweereza eri ebisinga ebiri wano n'abitunda byonna n'agenda ssente zonna ne bazibba ebya wano bye yatunda so bye twogerako wano ebiriwo ate ffe tulowooza we kansubire nti si bituufu okutwaliza wamu omulungi atulaba ndowooza owulira Maggie saagala kutwala nnyo naye njagala naawe kwogerako gwe kusomoozebwa ki mu bulamu buno sofaako wakasanga n'ogamba nti mu butuufu wano nasoomoozebwa nnyo TV eyo ng'ennyanise in fact ekyo kyekintu kyokka nze nali simala ganyenyezebwa era n'okusoomoozebwa kyekintu kyensinga okwetaaga kuba nkijjamu okuyiga kungi naye ekya something hit a certain sport ensi bamaze okunnyanika ne bannyambaza ekintu kyesisobola kweyambula nga ne bwonnyonnyolaane ekyo ne bwenkinnyonnyola kati there is no way I can make someone understand nti nina ekintu kyennyayambazibwa kye bali mu kundabiramu wabula nakirekera Katonda okitegeera naye kimpisizza mu kusoomoozebwa kungi nnyo nakati era ndiwo lwa Katonda kibadde kyangu eri bulamu bwange saagoberera nnyo TV eno ku kigambo ekyo mpulira buwulizi nti baalaga Maggie ng'agenze mu ssabo kyentera okuwulira
kiki ddala ekyali mu sheeyo ekituusa n'okuba nti ssaawa eno Maggie ekintu ky'ataakola kikyamuhontinga? Kuba ebiseera ebisinga bagamba nti bw'oba wakola ekintu ne bakiraga kiyinza okuluma, nti naye bw'oba tewakikola kigira n'ogamba kasita saabikola. Nze nange Maggie bwe mba mutunuulidde sisobola mulaba musabu. Okay, kati lwaki ngamba nti ekintu kye saakola kituuka okunnuma? Lwa nsonga nti abalaba firimu musobola okunjulira nti wasobola okuwandiika script olinga asobola okubaako character gya framinga ne ba framinga omusajja ng'omusajja eno gw'omulabi gw'olaba n'ogaba bannange omusajja teyabbye, omusajja bamuframinze oba bamuteze emmundu mu bedroom ye. Naye olw'okuba nti abagezigezi bali omuwandiisi be yawandiika olabira ddala nga amagezi gonna baagawaye okulaba nti tebasobola kubuuka oba okitegeera nti tosobola kubuuka. Kinnuma, so singa nali nakikola naalibadde nze neeyimbamu omuguwa ne netta w'ekintu ekyo kyali kinene. Naye olw'okuba nti saatuuka yadde okunywa obutwa, yadde okweteekamu omuguwa, yadde okuluzinga weight because by then nali ndi mukazi munene. Naye kwegamba nga ndi mu kunoonya nyinza nti okweyambula ekintu kino kye bannyambaza oba okitegeera. Naye omuntu aba yakikola nga tonaba nabiteekayo nga ye yatadde mudde omuguwa kuba kyali kinene. Naye I was framed and I was coerced oba okitegeera okuba nti ebintu ebyo byonna bihappeninga. Naye ekyo nakirekera Katonda, kyankosa nze nakati kintawaanya mu bwongo, naye simanyi siina kyakukola. Katonda yekka yali mu kunnyamba okulaba nti mpita mu mbeera eno. Yes. So Maggie wetwogerera kati akola ki, life ye eriwo etya okutwaliza wamu? Life yange si nyangu nnyo ate si nzibu. Katonda nyanguyidde nti yankolera emikwano. Ndi muntu atuukiridde buli omu. Nfunye ku chance nendaba ku president ne muguza ebirowoozo byange byenkola. Ndi mukazi mukozi wa projects abavubuka tukole tutya nkola bino nabiri tendeka abakyala kukola zino reusable pads. Nkola ebintu ntubwe bityo kuba nina emikwano gye nakola mu biseera biri nga nina erinnya lya ttutumu ekinyamba okulaba nti banyamba ne banfunira abazungu okunfandinga. So bwentyo bwentera okutambuza obulamu bwange as of now nga bwenteeseteese n'okuzzaawo obuweereza bwa Mukama ne revival band okulaba nga biddawo ne bikola ki ebipiikinga. Naye sofa bwentyo bwentambuza obulamu. Bubaka ki bwewandibadde owa? Kubanga bapasita bano abamu abavuddeyo ne babanga bavumirira omugenzi bye yali akola. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti bwe muba bagezi mwandibadde temudda mu kyaki eyo nti kubanga ebikolobero bibadde bingi. Abamu bavuddeyo ne bagamba Jengo nti tokolanga taata bw'abadde akola, nti gwe goberera Bible okusobola okulaba nga otuusa obuweereza eri abantu. Bubaka ki era message ki eri be basumbira mu kyaki eyo n'eri omwana Jengo okutwaliza wamu? Okay, kyenjagala okutegeeza abasabire Kawaala nti tekwali kutegeerako, teyali ndowoozayo okukeera ku makya n'otambula ebigere byo n'oyingira mu kkanisa eyo. Waaliwo ekyenjawulo ekyakulimu ekyakutuma mu kkanisa eyo. So bw'ogendera ku ekyo ekyakuyingiza mu kkanisa eyo nga kyekikukeeza buli lwa Sande n'ogenda n'ogiyingiramu n'otuula n'osaba, ebisigadde bino tobitunuulira. Ne Yesu baabimwogerera ne bamuyita omusambwa ne bamuyita ki, naye gwe okukkiriza kwe kukuwonya oba okitegeera. Bw'oba olina okukkiriza ne bagamba nti awo battirawo abantu buli lunaku nga gwe ogamba nga tewali gwe baali batiddewo gw'omanyi. Stick to what you feel oba omutima gwo kye gukugamba oba okitegeera. Katonda eyakusitula n'akutwalawo ye Katonda era agenda okusitula ng'akutwale nga woosabire. Oba nga owulira kyekifo kyo stay. Omutima yeguba gugamba go. Kyenjagala ogamba Andrew. Omugenzi agendera nnyo ku bino ebintu banaye twewala okugenderanga ku bikwate. Embwe ekkanisa ya wali bafukamira wano ne bakuba engalo wano bapasita abeeraho le basinza musinze. No, vuga ekintu nga mwoyo bwakutuma. I believe omusajja bw'aba yakulabamu ekirabo nti nawe olina abantu abali mu mukono gwo b'osobola okuwonya. Katonda aba akwogereramu oba okitegeera. Va ku bino okutunuulira ekkanisa endala zikola ki.
oyo mwoyo ayogerera mu ggwe akugamba nti bwe ngenda okuyimirira ku kituuti ngenda kubikkula Matayo 15 oyo ye Katonda gw'oba oyimirirako. Muve ku bigambo by'abantu bannayo no Katonda si kikwate, Katonda tebamuyiga oba kitegeera, wabula ffe abantu abalina abatumibwa tukola ekintu nga mpulira mwoyo yaŋŋambye. So sigendera ku pastor gundi agambye si gwe wantuma, pastor gundi agambye temudda mu church eyo si gwe wabatwalayo mu kusooka. So don't listen to nonsense, kola ekyo Katonda ky'owulira kyagamba ojja kulaba. Akanasemberayo ddala simanyi lwaki Maggie ye avaayo lwatu n'agamba nti nali mukwano gw'omugenzi Pastor Yiga. Bangi batugamba nti babadde alina naye teri avaayo bonna beekwese. In fact abamu bagamba kawala ako keeraga ye lwaki kukavaayo ne kwogera ebigambo bwe bityo nga bwe yali mukwano gwa Pastor Yiga. Gw'obuvumu obujjawa obuvaayo n'obanga oyogera bw'oti ate abamu nga bo balowooza nti bandyekwese bwekwese. Anti nze obuvumu wembujja olw'ensonga nti ensigo gye ndimu yava mu ye, obutekkiriranya obutatya. Kati nze sigendera ku bantu banalowooza ki kuba siggwe wantonda, siggwe oteeka emmere ku sowaani yange. Ndi confident kuba yanteekamu okubeera confident. Bwe njogera nti abadde mukwano gwange kituufu ensi eyo mubadde mukimanyi wadde nga mubuusabuusa era mwetaaga confirmation from any of us, either me oba ye. Kati nvuddeyo nenkikonamu stamp nti yes, he has been my friend for all those years. Kati kikyogenda okukyusa, tojja kujjawo memories zetwakuriyetinga yadde ebya happeninga nti bagenda gamba kati nawe Maggie genda ku ARVs gwogenda okuzimpa oba kitegera si gwali mu bulamu bwange. Bannaye mwesonyiwa abantu era awo bonna abagamba mbu simanya ntidde ensi tewali yakutonda, vaayo oyogere ekyo kyewulira omutima gwo kyegugamba. Nze yantendeka nnyo to speak my mind okitegera obutatya. Kati oyo agenda kunziramu kigo ndiisa gwe wantonda, nze siina kyentya era nakikubyewo. Kati oyo akiraba obubi gw'omanyi agamba mbu neeraga ekituufu era nina okweraga kubanga era kamera zonna zaali zinoonya Maggie. Ekituufu weewaawo tweyanzege Maggie webali kutuwa kadde ne twogeraganya. Atrabo mulungi ye Maggie gwe tubadde naye olunaku olwaleero. Tudingane nate omulundi omulala, mubeere bulungi, mweraba.